kugamba ku ebyo ebisinga obungi byojjukira ebyakutuusibwako omutemu. Ono naye yali victimu w'omutemu. Kati byatunyumiza bye tulaba. Ye yagenda okuzibula amaaso nga buli wamu alabawo omusaayi nga buli kimu kijjudde musaayi kiwooma ng'omusaayi. Kaakati ng'asibiddwa bulungi nnyo ku ntebe ng'era ayambadde akaleega ku mutwe. Kano bakayise kaleega ku mutwe oba kaleega luba. Kati no nga tanneekyanganya erudda ka TV keeteekako ak'omutemu. Bas kagorogoose otyo wuliriza. Olwo Manda tomanyi naye ate nze nkumanyi ye mutemu. Kati njagala tuzannye akazannyo kyekino ekituukawo singa owangulwa. Akaleega luba k'oyambadde kali kakutte waggulu mu lubaalo ne wansi w'oluba. Kaakati w'olwawo olwo oluba lujja kuwasama emirembe n'emirembe. Kankulageko we kikola. Akaleega ke nkwambazza emabegaawo kalina tayima. Gwe akaleega olabye we kakola. Nabagambye ab'emitima eminafu munviire. Waliwo ekisumuluzo kimu ekisobola okusumulula akaleega lubaako. Kali awo mu lumumenti w'omu lubuto yakimize. Kati gy'okoma okwanguwa obulamu bwo buli mu mikono gyo. Joyce yiyonze ngenze. Obubaka obwagaze. Kati Amanda yeekyanga. Yawulira ennaku n'awulira obusungu. Naye wano wonna byakola ng'obudde buba bugenda kati mu kuyimuka bw'ati. Yatrigalinga tayima. Tayima n'etandika okubala. Kati ate obuzibu obuliwo. Effirimu egenda mu maaso. Effirimu egenda mu maaso. Amanda anaawona atya? Wonna byatunyumiza bye tulaba. Dr. Wali. And then I saw the body. Kati we nalaba omulambo gwe yali aŋŋambye nti ekisumuluzo kiri mu lubuto lwago, najja ndaba engeri gye mugenda okukola ki. Kuba nali ndowooza guli ku lubuto, ekisumuluzo kiri ku lubuto kungulu, naye kirabika ekisumuluzo kyali munda mu lubuto. Ne mbikkula olubuto nga kuliko question mark. There was a knife. Waliwo akambe. Ono batugambye mufu. Amanda akutte akambe. Tayima yine tuuse wakati omulambo gugu nate gutandise okuzibula amaaso, kitegeeza loodi gwe batugambye ali akabeera nga si mufu. Maama Amanda yakanula eriiso gwe kukwata akambe. Gwe yasoka n'asogasoga olubuto lwono kyokka gwe batugambye nti mufu, kumba obwedda mulamu. Maama nnyabo. Kati no baali bamuwadde enjaga nga bamuwadde overdose nga tasobola kuyimuka. Ng'alabika ng'omufu. Kyemugamba yali mulamu. Kituufu yali mulamu. Kakati kyakomekerera kitya? We namusalaasala namuggyamu ebyenda. Mwe muggyamu ebyenda n'etandika okunoera nangabo omutima omunafu munsonyiwe leero nabaleetedde eno namwe. Kati mu lubuto stomaka mwe yajja kisumuluzo ate ajja alabe nga yajjako akaleega mangu n'akasuula eri akaleega ne kawanuka oluba. Yawulira ennaku.